mukulikeeyo nnyo mu kuwummulamu okwo. Abantu bangi balina emmotoka mu kibuga naye ng'ekibadde kibalemesa okuzivuga ebbeeyi y'amafuta ekyukakyuka lye lino eggulire erisinza obeera ery'enkizo wiiki eno. Amafuta buli lwe galinnya kino kirina kye kitegeeza ku byenfuna by'eggwanga kubanga bizinensi zonna okukola zeetaaga ebyentambula okugeza ng'emmotoka ezisaabaza abantu, emmotoka ezitambuza emmere mu butale awamu n'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi okubireeta n'okubifulumya mu ggwanga. Kusookera ddala ng'abo abantu bwe balaba ebbeeyi y'amafuta egenze n'erinnya era nga bwe twogerera eri kumpi nga nnusu 4,500 14,400 kakati elite emu bweti yali egula nnusu 2,000 yabuvuddeko emabega okulaba nga erinnya nedda ku 10,000 kintu ky'amaanyi era kikosezza nnyo ebyenfuna by'eggwanga naye nga kino kivudde ku bintu nga bisatu. Ekisookera ddala y'ensimbi ya dola nayo nga yeekanamye. Ebbeeyi ya dola yalinnya okuva ku nnusu nga 3,700 n'erinnya n'egenda mu 3,800. Ezo ensimbi nno eza dola buli lwe zirinnya nga zeeyongedde mu nnusu nga 10 kikosa nnyo emiwendo gy'amafuta kubanga amafuta tugagula mu dola gye gava. So eddere n'okulinnya ate mu kiseera nga kino kivudde ku bintu ebyenjawulo. Kusookera ddala ebyobufuzi ebibadde mu ggwanga lyaffe byaffectinga ensimbi ezijja mu ggwanga kubanga buli abatusigamu ensimbi abasinga bava bweru bavamu ezo ensimbi eza Amerika, ensi za Bulaaya nga bainvestinga mu bintu bano abolufuutifuuti bye bayita portfolio investors bajja wano ne bagula emigabo mu makampuni gaffe kakati olw'obufuzi obubadde mu ggwanga baalinzeeku balabe ensimbi zaabwe banaazireeta tezifune buzibu. So okulindako okwo kukendeeza dola okujja mu ggwanga. N'ekirala nti ebintu bye tutunda ebweru byakendeddemuko nabyo olw'ensonga nti tubadde n'obuzibuzibu ebikwatagana n'ebyenfuna byaffe okuvaako emabega awo. So exports z'eggwanga bye tutunda manyi tutunda mmwanyi tutunda abajja okulambula n'ebirala kakati era ng'okulambula ng'okwo tekusobola kubaawo. Ensonga endala y'omusolo. Omusolo gavumenti yagwongeza ku mafuta omwaka guno ogw'ebyensimbi yayongeramu nnusu 10 kakati abasuubuzi abo nabo kireeta okukosa emiwendo gye batundirako amafuta kubanga buli gavumenti yeyongeramu balina oziteekamu ate tebateekamu ekyo 10 kyokka nabo baba baagala bafuneko nabo bateekamu nga 15 oba n'okusobamu. So nakyo kireese obuzibu. N'ekisembayo ensi ya Kenya gye tuyisa amafuta agajja wano yafunamu obuzibu mu ntandikwa y'omwaka gw'ebyensimbi guno nabo okuba bayongeza gavumenti yayongeza amafuta emisolo ku mafuta. Bo mu Kenya ate tebasasula VAT gwe tuyita VAT wano omusolo ogwo gwe bagenda nga bateeka ku bintu ebiriko omutindo. Kenya gwali teguliiwo ne baguteekako ati abantu ne beekalakaasa Kenya ne balekerawo okugula amafuta ati kampuni ezitunda amafuta ate zikolagana ezaffe wano zikolagana n'eza Kenya waliyo abazungu kye bayita cartel. Akati cartel arrangement eyo nebeera nti buli Kenya lwefuna obuzibu naffe butu affectinga so nekireeta okukosebwa okwo ebbeeyi neyeeyongera. Kakati amafuta agaffe be baazuula mu mwaka gwa 2006 twalina essuubi nti we ginaaweerera mu myaka nga gya 2016 gajja kuba gavuddeyo mu ttaka tutandika okugakozesa naffe naye ebbanga ligenze lyeyongera akati nga babadde basuubira mu mwaka gwa 2022 ate nagwo kirabika nti tegayinza obutasoboka kuvaayo omwaka ogwo kati bagenda bongezaayo abagatunuulira kikyasembyeyo nti tulabika tujja gafunanga mu 2025. So amafuta agaffe tetulina nnyo ssuubi lya kumpi kugafuna mu ggwanga. Lwaki? Kubanga singa
government yali ekkiriza nti batwala amafuta agatali malongoose ge bayita crude oil singa gavaayo dda naye government ya insistinga nti tuzimbe refinery wano kugamba ekintu ekigalongoosa ebikyuma ekigalongoosa nga tusobola okugakozesa mu mamotoka ne mu mataala n'ebintu ebirala ekintu ekyo kyensuubira nti kirungi era bannayuganda bandibadde bagumiikirizaako tujja kufuna ate nga nakyera kicontributinzeko actually ku mbeera gye tulimu naddala mu byensimbi nakikubanga gavumenti bwe yakalambira amakampuni ago agasima amafuta ne gagezaako okugiteeka ku pressure nga bareducinga ensimbi bakendeeza ensimbi ze baleeta kati nakyo nekyaffectinga ensimbi gavumenti zerina kwe kwongeza emisolo gino gyolaba emingi gavumenti gyetaddewo naki lwansonga nti teina nsimbi ezo yali esuubidde nti by now ejja kuba ezijja mu mafuta ebbeeyi y'amafuta tetera nnyo okuddayo gye yava amafuta buli lwe geeyongera ebbeeyi gatera okusigalayo eyo gye gagenze nze kyensuubira nti bannayuganda naddala abo abalina amamotoka n'abagakozesa okutransportinga ebintu bandibadde nga bakendeeza ku ngeri gye basaasaanyaamu ensimbi ku bintu ebirala ne bamanya nti amafuta go kosti yago tejja kukka bw'oba nga obadde ovuga mmotoka ennene n'ojjuza tank kirabika nga kati tujja tuddayo ku bumotoka bwaffe obutono tukendeeze ne ku ngeri gye tutambulamu then bakola business bo balina okulaba nti bakendeeza ku nsaasaanya ku bintu ebirala basobole okuba nga ensimbi ze basaasaanya ku kutambuza ebintu tezaaffectinga nnyo prices z'ebintu bye batunda kuba in a foreseeable future kwegamba mu kiseera ekitali wala nnyo kirabika nti amafuta era ebbeeyi ejja kusigala nga nnene bye bino ebifa mu kanyomero kaffe ak'akalowoozo k'ebyenfuna. Akalowoozo k'ebyenfuna fubanga nnyo okuwuliriza bakasitoma bo naddala ku mikutu gye mugatta abantu naddala nga gy'okozesa okutunda ebyamaguzi byo kubanga kino kijja kukuyamba mu kulongoosa ebiganye wamu n'okubaleetera okuwulira nti endowooza zaabwe zifiibwako ekintu eky'omugaso ennyo mu bizinesi kuba kikuuma bakasitoma. Bye bino ebifa mu kanyomero kaffe ak'akatale k'ensimbi. Ebbeeyi y'ensimbi nga tugoberera omuwendo ogwa banka enkulu eya Uganda. Dola y'Amerika egula 3768 n'etundu 3778. Paundi ya Bungereza egulwa 4953 n'etundu 4967. Euro egulwa 4367 n'etundu 4378. Kenyan shilling egulwa silingi 37 n'obutundu 32 n'etundu shillings 37 n'obutundu 42. Tanzanian shillings egulwa nusu emu n'obutundu 65 n'etundwa nusu emu n'obutundu 65. Tukujjukiza nti emiwendo gino gibeera gikyukakyuka. Ebbeeyi y'emmere mu katale kiro y'ennyama y'ente ebadde ku mutwalo gumu 1200 eri ku mutwalo gumu 1000 ate yo kiro y'ennyama y'embuzi ebadde ku mutwalo gumu 1200 eyamuseemu katono eri ku gumu 3. Akawunga akabadde ku 1600 kali ku 1800 ate nga kiro y'omuceere ebadde ku 3900 eri ku 400. Ebinyeebwa ebibadde ku 460 byambuseemu biri ku 408 ate yo kiro y'ebijanjaalo ebadde ku 2200 eri ku 2800. Enkota y'amatooke ebadde ku mitwalo 213 eyamuseeko katono nga wetwogera eri ku mitwalo 2.5 ate yo kiro y'akawo ebadde ku 400 eri ku 405. Eddebe lya lumonde libadde ku mitwalo 2.5 liri ku mitwalo 2.7 ate nga bwo obumonde obuzungu bukyali ku mitwalo 3. Woba onookola bizinesi tosaanidde kunyooma mikisa gikwetoolodde kuba ekizibu abantu kye balina mu kitundu ky'osobola okugonjoola n'efuuka bizinesi ekuwa ensimbi empitirivu ddala. Obadde mulabi mulungi owa program ensimbi n'emirimu nange omumbejja ndagirwe LEILLAH. Woba olina obubaka bwonna bw'oyagala okututuusaako ku programu eno osobola oyita ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa Bukedde TV1 oba ku 8338 atakuumira mpeera bankuumire mweraba.